Zoom Studios 256. Natalia, bw'oba oganya okukola kyenkugambye ngenda kuwalana olenga n'emirembe gikuweddeko ewaka nze nkulabula. Sisobola kukuwagira lwa nsonga omwana olinganga amulinako ebbuba. Liri bbuba lyennyini nze nina kye sitegeera. Oyo omwana muwala ojja kumukozesa ensobi. Tofaayo obeera nange gwe kyobamanya buli kimu kibakkiriya ate okimanyi taatawo ne maama wo nabo bakolanga ffe okukufuna gwe. Kati gwe nkitegedde ekikoogeza ebyo olw'okuba oli mukwano ne Dickson kayita olaba nsobi za kitaawe n'erinda taata kaali kiguwamu nti mweyagala ojja laba. Magezi okimanyi bulungi siyimiridde bulungi nenkakasa bena banfunye akalimu enkoko seggwangu ojja gifuna. Sinabadde ndowooza nti taata wanaava mu kkomera agenda komawo akyuse naye talina kyakyuseemu wadde empala nayongera kuseesaamu buseesa. Ndowooza baba musibamu akamulamba yalikomyawo alangirira Ssematalo waakusa. Mumaze obudde bungi nnyo mu mpalana ne mutawa mwana wa muwala obudde obumumala kati wuyo ali lubuto ago ge bayita amagoba g'empalana. Halo? Sebafande. Aha, kakati olwamaze okwogera naawe ku ssimu baba nenfunirawo obujulizi obwenkukunala obulumiririza ddala nga ddala oli takyali bubeezi suspect naye nenkizuulira ddala nga mubbi. Kati nenyambala obuvumu nze kennyini ne mwekwatira era nimukwata nimukulubya paka ku poliisi era ndese bamuggalidde ne statement zonna maze okuzikola fande. Bangambye nti nkomewo enkya ku ssaawa 4. Sebo neyanziza nnyo ssebo we bali kufaayo afande. Magezi Wangi taata. ovaawo Taata nyina wenvaakaawo katini. kituufu mbu Natalia alina boyfriend. Boyfriend? Nze mbadde sikimanyiiko. Ate kyaku kyakuyeba ekyawadde kati ayagala kavubuka kalala. Kavubuka kalala? Kavubuka akyako Ka Dickson. Ka Dickson? Dickson ki? Kano ka Dickson katabani ka tata Dickson. Ayagala ka Dickson katabani ka tata Dickson. Kiki kitabula omwana oyo? Omwana nabatuuza nemba nnyonnyola nengamba amakago tugawalane kakati yo mu kifo ky'okubawalana ate asazewo abagale bwagazi. Omwana kiki kyayagala oyo? Kakati bamaze ebbanga kinga baagalana. Ebbanga lyo lirabika liwerako neze nakabagwamu obugi nti beeyagala. Nokimanya? Nokimanya notangamba nti baagalana. Nokimanya notangamba nti beeyagala. Nokimanya nti omuntu abatuuza tuwala ne family eyo ate yo najjagala gwe nokimanya notangamba. Notangamba nti kyenamulagira yagano kikola gwe nosigala ng'osirise. Abaana be natuuza nimba nnyonnyola saagalaba baagala nenjagala amakatu gawalane gwe nokimanya nosirika tikyo mwagala nkola okumanya nti efamire eyo sijjagala njagala tugiwalane. Kiki ani oyo alingiza mukuba omutwe ngwasa Kyaku oba n'abandi osibisizza waaki zinadde ndowooza tusaaga nga mpima ntegeerayo leero omwana abandi ofundikidde omusibisizza. Nze nsaaga ate gakyali mabaga ngenda kuba essimu mbalagire bamwongereyo.
bambi nkwegayiridde musaasire omugye mu kkomera. Anti wabadde oyagala kulaba ani asinga. Ntegedde gw'osinga naye nkwegayiridde mugyeeyo. Ŋŋaanye. Kati woba owulira okyanjagala ng'oyagala omukwano gwaffe gweyongereyo mu maaso, Dickson mugye mu kkomera. Okumujja mu kkomera omalako nkakasa nti okakyaye. Ate njagala kafiire nayo. Magezi. Wangi maama. Njagala ombulire nga tonnekwekereddemu wadde akati ne bwe kati. Lwaki taatawo awalana Natalia? Maama, kyogamba ensonga eyo tugimanyi. Okimanyi? Kiki? Anti Natalia ayagala Dickson. Ate nga taata yatugamba family eyo tugiwalana. Natalia bagana ne Dickson? Omwana oyo nga musiru. Kati ekitegeeza yavaako ensonga lwaki taata wa muwalana. Kati awo yamanyi. Kyaku bw'oba olemereddwa okutta omwana w'abandi ebyange naawe biwedde nkukyaye. Onkyaye? Nange nziza akadde kamu n'ekitundu. Wakampa katereka oba wakampa kakozesa? Anti onkyaye nziriza ebyange. Nange ebyange bimpe bulijjo byenkuwa. Ebiki? Kale wulira kibuuzo nnaba kyekyo era abuzanga omuntu atalina magezi. Tumanyi nti ffe abakyala twagala nnyo abantu abatufaako. Mu kifo ky'okulaga obuntu bulamu okufaayo n'okwagala gyendi ozze ku mwana w'abandi osibanga era nzira ku ggwe nga njagala. Ate kino njagala okikwate bulungi okisse ne mutwe gwo. Ekyenyi kyo siddamu okirama nga kitunudde mu kyange. Natalia, mami togenda leka nkubuulira amazima. Senze yamusibisizza bampaayiriza. Kale laba neewaanidde mu kintu ky'okuwaayiriza nti nze asibye Dickson omuwala njagale kale ate nkyaye bukyayi. Bana Natalia, ovaawo. Badde nvaako mu mikwano gyange. Kulikayo. Kati nzize tuteese mu mirembe. Tiwali kubuusabuusa konna nkakasiza kuno oyinaku abalenzi aba. Owulira naye kati lino teeka mbagobye. Saggala kuddamu kulaba nabo. Mbagobye. Mmanyi oyina by'oyagala bye bikutwala mu balenzi abo. Naye byonna njabikuwa. Ate nze nsobola n'okuwa ebisinga. Naye gwe lwaki tolaba nti nze nkwagaliza kirungi? Abo abalenzi bagenda kwagala naku ntono nnyo bakukyawe bakulekewo. Naye nze taatawo sisobola kukyawa. Naye gwe kiki kyoyagala nkole okumanya nti nze nsinga? By'oyagala byonoonye eri abalenzi nsobola obikuwa ate nze nsobola n'okuwa ebisinga. Njagala omanye nti nze nkwagaliza ekirungi. Kubanga oli mwana wange nze ndi kitaawo tugenda kubeera ffenna mpaka. Nsobola okukyawa? Ne bwe nkukyawa nsobola okuvaawo? Toli waka ffenna. Kyo kitegeeza nze asinga. Lwaki tolaba kye nkulaga? Okitegedde nti nkwagaliza kirungi? Kati ebigambo byange bitwale nga bikulu. Nkwagaliza kirungi. Owulira? Siko kaka kati tuteesa buteesa. Biri bye mbadde nkalamuka kati mbivudde kati njagala tuteese okutegera ensonga gye njagala nze nkwagala okusinga omuntu omulala yenna. Owulira? Kakati muwangamye musanyiga akuluma ali atya kati? Yannuma. Akyakuluma era? Akyannuma. Kakati nkuletedde eddagala. Omanyi bajjajjaffe bo bakolanga eddagala eryo nga likola. Kati olaba lino ddagala tiriraba musenyiga. Kati teekamu omumwa wano akamu. Wano guyitemu. Afuuwa. Yongera. Eno giraba nsiriba. Nva wajjajja Mutuula Kongo. Era kati owedde. Kosamwa n'oyogera ekigambo kyonna ku bigambo bye nkugamba. Ebigambo ebiri wakati wange n'obaako omuntu yenna gw'okigamba bwe papa. Oba maama wo oba omuntu mulala yenna n'omugamba nti taata ngamba bwati n'okyogera omugenda kweseba bwamu. Ofuke kasiru. Togenda kuddamu kwogera. Genda tano nga kasiru nga tibawulira by'oyogera. Bw'owulira ng'okyayagala okusigala ng'oyogera sirika tobyogera. Kibeere wakati wange naawe. Ffe tumanye ebintu byaffe. Owulidde? Tutegereganye? Owedde. Kati gwe samwa.
labula mutabani wave ku muwala wange. Naawe labula muwalawo ave ku mutabani wange. Anti mulaba obusiru. Tolaba nti kati owagga wenna olinga akakutiya akakamula kwete. Naye nja kunyigo jja kakana. Nkobolira. Ate kyengendo okkola ojja kiwulira. Ojja kiraba. Kikole. Kikole kati. Gondagira. Kikole. Nkikole gondagira. Ate kati embwe nerume emala kubagola. Siru wala. Naawe oli musiru. Kale lyo obusiru. Naawe oli musiru. Naawe twalira obusiru bwabe bwammwe. Nano ndaba nga ndi katono naye naagejja. Nja kugejja. Kale. Kati gwedda mu bigambo nze ngenda kudda mu bikola. Bikole. Tulabe. Kasiya bulolo. Wanjitsebo. Jebale. Kaisi. Kale. Gwe chaku. Yes sebo. Gwe wamwalange sente. Yes sebo. Wamuwazaaki. Yangamba bali bakusibya. Ngomagamba kiki kyo tunoleri. Banga bali bakusibya. Kati njagala oveeyo. Kati omuyita otya? Mukwano gwange. Mukwano gwatya? Nga just omuntu wona abeera ne mukwano gwo. Kati nze muwala wange saggala mulenzi yenna kubeera mukwano gwe. Era njagala kutegeeza mbiira ku mukazi. Manya mbiira ku muwala wange. Mubeeko. Oli tadda. Mama ono n'abaana bafumwe. Kumani. Wani bajja uno yimirira ne kulinya obumondo obwo bwawagawaga obwo. Mukwano gwange. Kumanyi nyoko. Nze mbazalire mikwano. Atolulala kenkulumba bwenti eyo bajja kuvunika mvunike. Mwana wange Natalia. Wanji mama. Njagala ompulire nga tonneekwekeredde kubanga nze ndi nnyo. Embeera taatawo gy'akuyisaamu alinga akulinako ebbuba. Kiki mbuulira waliwo nsonga ki? Kubanga munnange oli mwana muwala, omwana omuwala asera na nnyina. Mbuulira nfune engeri gye nkuyambamu. Afuwa eno giraba nsiriba. Kosamwa n'oyogera ekigambo kyonna ku bigambo bye nkugamba. Ebigambo ebiri wakati wange n'obaako omuntu yenna gw'okigamba bwe papa. Oba maama wo oba omuntu mulala yenna n'omugamba nti taata ngamba bwati n'okyogera omugenda kweseba bwamu ofuke kasiru. Mama tewali. Natalia totya. Mbuulira. Mama nange kenyini neebuuza lwaki taata mpisa bwatyo. Era mbadde nteekateeka kujja kubuuza gw'omulagira gw'omutuma ajja mpise bwatyo. Kyogamba tewali nsonga lwaki taata wakuyisa bwatyo? Tewali mama. Kaakati olina ba boyfriend bameka? Mama nina omu. Natalia ate saagala onnimbe. Yaani oyo gwena? Mama nina kyako. Ate nga bangambye mwagaana ne Dickson. Tatwagalana na Dickson. Era nga woomanyi omwana omuwala ku kyalo. Abalenzi bakusonseka ebigambo. Dickson kale anjogereza bwogereza. Naye nga nze gwe njagala yoyo gwe nkugambye. Ye mama. Embeera taatawo gy'akuyisaamu sigiwagira. Naye tolina kyakukola wano weewammwe. Owulira mukwano? Gigumire wano weewammwe. Ate si kirungi kubeera na ba boyfriend bangi. Oyagala ono oyagala oli oyagala oli. Olina kubeera na boyfriend ogwo. Ate n'olaba ayina future yo agenda kuwasa mukola obufumbo. Bw'abeera nga ayagala byakuwagalako bwagaza akulekaawo. Oyo nga totawana ng'omuleka. Ngofuna omusajja anaakuwasa akuwonya embeera ya wano ewaka waffe. Okiwulidde? Munnange Natalia weekuume. Amanya gange nze Kafere Jamada. Mwebale kulaba firimu zaffe ku
Zoom Studios 256. Munnange bw'oba olaba firimu ku channel yaffe eno nga tonaba kusubscribing nkusaba n'obuwombeefu subscribinga. Ate bw'omala okusubscribe ogenda kusubscribinga otya wansi awo ogenda olabawo ekigambo subscribe kirina mu kala ya myufu kikoneko bw'oti. Olukikonako bw'oti tikitiki tono nnyo bugenda yitawo bagenda kuleeta akabonero kakadi nako kakonemu. Bw'omala kakonamu kajja kuba kayamba buli oteekayo kipya oba okifuna obubaka ofuna obubaka nti tutaddeyo ki gundi firimu empya n'ogenda n'ogiraba. Ate ekirala kyensaba n'obuwombeefu nga sibalagira musharinge link ku WhatsApp ku group ez'enjawulo ku Facebook mu banno basobole okulaba. Banange mwebale nnyo mwebalire ddala.